Diamond ngendo tuka omutukako ko by Twitter by then ngogira DM kanize Diamond naisi mumanyi ngaba sewa oyo sewa sewa mwogera ko nyiye kujja live kaze bunya Diamond be 2012 nga kamunonyeko ne munonyako gabba yakole ebyamalayo ngo bimba abina ngamba bayange Yampa ye yapira wisondoza wichi nga bili then jagwa nakuya kulimba kiyo kati nakuya ngo isewo ngoba myezi ebiri waire ne tukola nyimba sikyazijukireza naza nenga kusasula bulungi Yampa sente lempu ngape emitwalo 5 eja Kenya by then emitwalo 5 Kenya nga zirimu kamu kitundu asegera aka Uganda kati ngate Uganda bado watu wakyabiri ngamba nakunonya dda ngamba ukiwedde ngamba kanga tamanyi Luswahili tamanyi Luzungu simanyi Luswahili gwelewa de collab yobwere yali Azion kusho ya tuagira wagulu ali kusho ya pato ranking ne Diamond ya sare yo wagulu eri bakse wako kagundi akakali wagulu ko bola aba ino wansi Azizi ne bajimuwa Azizi nambuze enkeera tomiri tukikole namugamba Azizi collab gireke kwa msaji ogenda kola video ya mitwale emeka promotion yetage mitwale emeka kwa Diamond ogenda kola audio agame rutaga okumastering ewa mu Europe. Looking for school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Kumugutu CRUZ exclusive kwesenzide okubanga ate otulabye ALLANCRUZ ge manya mapalo pads betuli nabo tutambula nabo omuzadde azza abaana kusomera abobuwala mapalo pads zino zinonye musomake tuwonna ate namba kweri bulungi nyo bakubire ne delivery basobola gikolera ewaka bagirese empya nnyo ya 100% cotton atenga bwe kijja mu design bagikoze mu design ya ngeri ya kanika so tebikyetaaga biri eri bya mwana simanyi zizika simanyi kola ati bano ekintu bakikoze bulungi nnyo my dad sana yasinga nange mbadde n'omwana ow'obuwala abadde agenda beera brand ambassador kwegamba akulenga akimanyi nti mapalo gy'alina okukozesa kugase Avian Natural Herbal Toothpaste owa Jojo wamu n'ekizigo kiri ekya body cream ekya Jojo ekirungi ennyo kiwunya bulungi olunaku lwaleero ate bano katubogeddeeko ate bano balina kye bakola balina sente naye teba bano oloza lwaki mbayiye mu giraasi tebavaako wadde ebibiri naye kati batandise ofuna ba influencer ndaba baana kati batandise obulango bujjeeri babuteeka nnyo kati eno mu baana ba social media omanyi lwaki bano abantu baagala nnyo ba influencer aboluusi babawayo emitwalo 2 3 ne bakola kati ALLANCRUZ bona amugamba nti njagala milioni 5 nibakuwa milioni 10 tasalwa tebasalwa naye jjukira bakekereza ka budget kaabwe basobole nabo okulyako ate si ba top boss be balya waliwo wano desk ene ebeera mu maaso wano okitegeereyo desk ebeera mu maaso ng'omukulu waliwo omuvubuka awo myaka gyaffe awo nga bamuwadde milioni 5 wali ebikono kati awo agamba ALLANCRUZ omuwe 5 eze 5 nzidividinga mu ba TikTok 40 kino kitambulira awo otherwise tuli ku show leero tugenda kwogera ku nsonga za music promotion music eri abayimbi abali e Dubai eri abayimbi abali mu America eri abayimbi abali mu UK Germany abana Uganda na mwena music on a global market music ono yatandika omulimu buli omu muwulya nga gamba promoter nze promoter mulida amanya gaba promoter bangi nnyo Kampala then ba promoter bana ba promoting batya music ekintu kino ekyaba promoter abavubuka aba generation eno kikolebwa kitya muwulira abantu nga bagamba music wange njagala atuke ku ground yetya music njagala agende ku majestic bamutwalayo batya bakikola batya olunaku lwaleero ndi with one of
generation eno betuyinza okugamba nti ba pioneer bo promoting endongo ku ground be wawuliranga nga bagamba nti music company ku Majestic oyagala muwani muwe Tomiri ne mutuka n'okuwulira nga oli agamba Tomiri akola ne Diamond Platinum, Tomiri ye promoter wa Diamond Platinum e Uganda. Is it true nti aba Nigeria nga bolaba Davido bayina ba promoter wane Kampala wekiri oba tokimanyi nti wekiri? Is it true nti Wizkid ayina ba DJ oba ayina team ya ba DJ gyasasula wane Kampala kituufu wekiri? Kati Tomiri yabirozaako amanyi nti kituufu abasajja abo ebintu babikola oba tebabikola, agenda kuba atunyonnyola. Ye kituufu ye Platinum yamuyiribirako endongo wane Kampala yakitandika atya? Mwe abaana abaagala okuyiribira abayimbi endongo ku ground oyina kikola otya? Ensonga ng'ezo ze tuli na okwogerako olunaku lwaleero. Kutambuza ndongo ku ground etambula etya? Oluyimba lwo lutuusa otya mu zaakedi? Y'abayimbi baffe ensobi ki ze bakola wano mu promotion y'endongo kyetugenda okwogerako ne Tomiri olunaku olwaleero. Otherwise yajjako ddaano ku shoda ne kati tukomyewo ng'ekintu kyali Luweero. Kyaliwa? Ng'ekintu kyali Luweero naye kati kiri Kololo kyamaze olayira. Nakituusize Kololo? Kyatuuse. Tommy muza kuba tulaba? Abatulaba bamita Tomiri Uganda Antetokounmpo. Antetokounmpo erinnya ekyasinza okubeerezibwa abantu buli omu yali mu ddiwandiika n'oddisoma. Kulikayo nnyo. Navaayo luddawa gy'obadde ku Airport Street. Etubeereyo munnange empo zisooka eri naye tezinajja eno bantu zikololera mu kukola ki otegeera ziba ku mazzi ne zisooka bakugobe wa Diamond Platinum. Batugamba wali okola ne Diamond Platinum ne bakugoba n'okolako ne Cindy. Ani yampanga contract Platinum. Okay. Ne bakugoba batugamba ewa Platinum bakuba ekikono babodegaali ba Platinum ne ba manager. Era Zari gwe yali akutegedde bulungi nnyo. By the way Tommy ogenda tubuulira kituufu Zari ya contributing kinene ku ndongo ya Diamond Platinum. Ojja tubuulirawo. Then otubuulire kituufu wali okola ne Platinum era wamutegeera otya? Ekyokubiri aba Nigeria mwenga abali bakuba promoting atontwala speed mbo tuyagira kimu ku kimu. Aba Nigeria batugamba mwaba promoting endo mwaba tandika yo system y'okuyiriba abayimbi aba international ne mbayita ne mbayibira wane endongo kituufu bakikolera basasula bulungi era kituufu aba Uganda baffe wano abayimbi kigenda kubabeera kizibu okupromoting kuba tebaagala abamu tebaagala kusaamu. But anyway tandikirawo show yaffe tutandike njaga tutandike ne promotion y'endongo wane Uganda. Wane Uganda. Waliwo kyosose n'ogamba ekya ground. Ground omanyi ebintu bikyuka. Katuwe back waliwo omulembe gwa tape. Otegeera. Kati nga gwe guliwo CD nga tezinnajja biki nga tape yeriwo. Kati bino tape bwe byaliwo Bebekulu n'abiyiwa. Bebekulu yabiyiwa? Bebekulu yabiyiwa yatandika zino system zaffe. Otegeera. Bebekulu nawe yayita mu town eyo nga kati walingawo mu park enkaddeyo nga liyo bu TV obwo bugenda buzannya endongo nga basi tunazi tape then balina bi cassette biki mu park enkadde dda Kabebekulu juka balinga tebamugula abasajja abazi tape otegeera. Kati najja nakwata sente nakwata n'endongo ye najwa bana abasajja abo TV nga kwa music nakuwa sente nakuwa music nakuwa sente nakuwa music nakuwa sente. Kati bano bagenda oyita mu kibuga nga Bebekulu yasaaniikidde ne bagamba kanaffe inobera system otegeera ka system awo wetandikira ne batandika kati eyokuteeka ennyimba ku ground yatandika bwetyo otegeera. Kati bano abasajja abaali balina zi library ne gufuuka mulimo ddala abaana babeeranga Majestic omwo kuzayi ng'omwana olunaku akola emitwalo 5 Oluyimba mu music ebyaddala ngona bahamu hamutunizo manyi keno mbuza bitu kabaite banajja Raj X5 babuze bakolanga emitwalo 5 edde kantu awulyanga Jordan ku Majestic bro kasasula omuntu okubanga asala busazi sidine kasasula edduuka ya mitwalo 7 otegeera ng'obulamu bweyagala baana bakola sente bro. Kati inga bana abayimbi bote bamanyi yeri
Osegera kwanza twatandika ffe batutuma butumi Nubian ngakuwa kayimba tuli batoto nagamba nze ne kwanza nga Nubian akoluma nagamba kwanza yabulira kwa yali kati Nubian ngakuwa Oluyimba nagamba ntwalira mu town n'ogenda mu town ya taxi n'ogenda n'olugaba n'olugaba nakuwayo kakuwadde kati tugenda okulaba abantu batandise okipiikinga nnyo kaboti bamanyi bantu ffe tumanyi babituke ffe tumanyi bani bonna gutandika n'okola budget n'ogamba waaye ojja kumpaayo 5 obaana bajuliana ng'abamu batekamu n'akakadde plus Juliana yali wa kwanza omusanyu lyange jo yali wa lugezigezimu naye nga bw'aba akutegedde ategera kwanza yamukoleranga kati eyo system yonna yatuuka n'ekola ki negwa ey'okutwala ennyo ku ground yes tekyakola kati music ali digital ogenda promoting music ku social media otegeera beba social media is a platform digital platforms kati abaana bayimuto bonna baavaamu tebakyalinamu bonna baavaamu ka TikTok yeriwo era omwana alina library omuntu ajja na simu ye nti owaaye ntera akakayimba kanoneka oyitagenda mugamba lokana akapya wone zinozi hawi.biz otegeera abantu bagenda badawunga music takyaliko emanya agenda ku ground kati ekyo kyafa ekyokusala ennyimba kyafa ona ne CD zennyini zaafa abaana balina hard disk otegeera abaana flash tebakyalina ebyo bintu manya jukira abaana kati bakozesa nnyo buno speaker otegeera tebakyaliyo manya teeka mu DVD manya music yazanye wali kati balina bu bluetooth speaker teeka mu flash ye oba na connecting essimu kati bite bikyali omanya sayira CD alisekeza bayimbi baba na bebagamba mbo leto Oluyimba ntuse ku ground alutwalawa ngalutwalawa babigo bavayo wandegeya otegeera bigo yalinga bigo ngokusala DVD ewa bigo emitwalo egi n'ekitundu ebiseera emitwalo bro abasajja bakolanga sente ng'omusajja asula mu nnyumba yakakadde twogera ku myaka ki 2005 2012 13 14 15 ejo gyonnaawo bala webagulya wakatale kewandegeya esystem eyo weyafiira otegeera kane bana aba UPRS bagenda okujanga kikeereziyo batandika bayita mumanya sasula sente nga bana bagamba te sente za kinzo Oluyimba tomiri yalundeetedde kenzo yalumwadde nti rate twale waggundi kate sasula sente za tegeera kana bana batandika bigiragira edda katika tugambe stamina ng'okutuuka ku ground twavanga eri twaberanga ne kenzo eri waggulu ku kooti ewaka ng'olukwata Oluyimba n'oyita omwongo jjo olugaba buli olaba awakuba music ng'oluba waki bambi bate bamanyi nga baluganda manya Oluyimba lwa ALLANCRUZ bakuziyani kati twavagyo gungo ogenda olugava paka mu town okumana oyite na bisalu nodde ewaka nga bakwadde sente oli ali muganda nga tubeera ffenna juga twaberanga ffenna gwe bayitanga promoter kale awo nga kyali ku low scale kakyagenda kyambuka ne batuwa n'ebitiibwa nti promoter gun batuko kwa sindi nakubira munje nakubira jene nakubira guna ngamanyi goyisaamu naye ng'Oluyimba jasuba lulungi tuba tulina kyo promote nze ebyaddala mullo ngamukola mutya Oluyimba jasuba lulungi ne bwokwata Oluyimba lwa muyimbi kikange waliwo abayimbi abali eyo nga ne bamuteeka miliyoni 5 tasobola kuba hit otegeera Oluyimba jasuba banga lulungi nakwata gold digger Jackie naye twadeliveringanga n'olwa ALLANCRUZ n'olwa buli omu bwe luba lulungi luyitawo bwe luba lubi bwe luyitawo Jackie n'agamba ono yasinga kitegeeza buli project yeefuluma n'alyoka zaaka ate kasasiro nezikobeewa naye ng'ennyimba ennungi zaayitangawo bambi goge mazima tekirimu nti promoter Oluyimba nantirabayo bro n'oba nga gwe ketti n'okola ekingo oli saabavvulu n'otegeka omuyimbi ki biswanka n'omuteeka ennakivubo tosajjikuba bro otegedde era Oluyimba twazipromotinga naye nga osula mu ndongo n'obeera n'otuulira DJ kuba Oluyimba naye ng'Oluyimba naye alaba talina wadduteeka wafu oli omuyimbi n'aveeyo Kabaale ngayogera Olukiga najja n'omugamba gwe n'omulemesa olugamba ojja kumpa emitwalo 7 n'agikuwa badije no bafukamirira nga otegeera kati Oluyimba olubi teruyita tamisoko mbulire gomanyi sente meka abaana zibatika ku TikTok oko nga balina ebiyimba ebibi oloza biyita kata kayimba ka radio kamanyi kana kapya
atali mu sente meka olwa forever atali mu ani gwali awadde 10 nti nkoya challenge boss bimbula okitegeera ani gwali awadde 10 nti mnange nkubya challenge oluyimba olulungi tebwetagisa sente ali skino amekabe yakawa tibanange nkoya challenge bameka neke nyinyi tazikola okitegeera oluyimba olulungi luyitawo oluyimba olubi ne bwe mukola challenge 5 Shakira msingo kuteka sente mu ndongo naba zinirako mitwala 5 zinirako mitwala 5 ziliwa ne wolwa hivyo nakuba nebwakuba empere nakuba wanchekecha zonna nazimalayo oluyimba olulungi lwa kuyitawo tugamba kati abanyalwana nti basazeeko bayimba bulungi zo miziko abakoma Uganda Kenya tebabamanyi Tanzania tebayimbangayo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty bakoma wano Uganda kati no devotwa olwakuba kati ani yali promoting wano teri oluyimba olulungi bro terutagisamu sente lusala kati oluyimba olulungi tambula bwe luti bwe ndufuna nga mba ndukuba noba tompadde sente kanayo kenyi bwe ndugamba wali kana akayimaga otandika onyimba olungi bwetyo olutambula luyinza obuta penetrating amangu naye kipinzo twala emyezi ng'esatu batugamba kati mu promotion bano nga swang ziba ni bateeka mu sente ba manager Roger basaamu sente mu basaamu nanti bajeff oteeka mu sente wano mu kusooka osegeera ne kasita kikwata kati bagambye Jeff atadde mu sente ati kamera bayime ka Jeff yakabeera nabo Pinky Rodeni Wai Chose ni Blood bani kyogamba nti bonna balinga bamoze radio osegeera saba music mulungi Moses radio bakuba shiba nakuba Grenade lwakita tuka shiba Chose ni Blood anatuka shita yatuka shiba nga akyaliyo Pinky teyatuka shiba kajowira ndo mulaba nti yakola ki aha kyekyo kati music omulungi bro yage music omulungi omuyimbi omulungi music omulungi bomuteka mu sente akuba ne music omubi ne boteka billion takuba orezo yo mulaba orezo mnaje yampeleza nga CD mu DHL katikati yao nga katikati grounds ngangena ne CD bwe biti bro na kwa senenge nyimba za imba temuli yema ya call the police call the police ngatana kwa gana shiba na imba you call the police imba tebituka bulwa teri abyagala so nyimba abanaje abanja bateka mu sente najja nawo abantu na suspendinga ku million 10 nga tebisala so kali music yachuka sibi ebiri ebyedda kati promotion yamwe anyway njatandika ku Platinum wali so close ne Platinum nga Platinum ne ku birthday yo akupostinga Platinum nakwagala nnyo ngera amanyito miri out Platinum kanku yeteke ya Diamond yako so penetrating nga tutandika Diamond yali wakabye Congo rudayo ne Swahili nations ezo nanga bwakabi okujja ke Uganda nelinga kikala kya strugglinga mu mpola mpala nenga wakabi Platinum kati nze nali nkoze sindi nagenda sindi e Kenya nefata waire nantegeera nentuka kujjagwa bamani kati oli Diamond yali anonyo omuntu omutuufu era yalinze so namugambo oyo wakolako ne waire kati waire you am promoting ya Oluyimba ki olaba Oluyimba yava kulimba lwa naleni yava kulimba lwa naleni ezo projects oneza dakao ebo yava kunakupenda pia ezo na project ezaddako zonna naye ngo ina kyokola ku ground eno nalinga nchiko bro nati basa bagala results Masegera arabe sele byenga music tewali song booster wali chi ngakati NTV nga yo da beat ngeteka now playing didi by ochegera ku Twitter kano alaba bamutaginga Roger ngenyiba zaku babadage nyiba zaku bazonna nga bagira now playing didi nga Twitter by then chiriko ngo ino balaba musajja tagenda alaba bintu
oba lukubye kasita baluzanye oba luyisemu bati luyisemu kasita banga baluzanye otegeera Diamond atandika okupika ekintu akakatukoze tutya mugatupeka ground social media teriiwo nnyo bro twate abasajja bali wano bali ku payroll tugende mpola Waire Cindy ya connecting ku Waire nafata byange nga bona agenda ne Kenze e Japan n'ofata bibyo n'ogamba gundi uli omugamba bro yenze kabaka we Uganda gwagana ne Cindy nefata byange Kenya nga kusho baliko ne Waire so gwe nolaba Waire n'ogamba mufatira wano ne mufata ojjagwa katika Twitter nga bona byali bya Twitter by the way ne Diamond Twitter ebyaddala mulo Twitter agenze social media na embrace nga kubadda bro bonna Waire wamfata physically natwale namba yange Yampa ye yakwira isondoza wiki nga 2 then jagwa nakwira kulimba kiyo kati nakwira ngo isewo ngoba myezi 2 Waire ne tukola nyimba sikyazijukireza naza nenga kusoswa bulungi Yampa sente nempu ngape emitwalo 5 eja Kenya by then emitwalo 5 e Kenya nga zirimu kamu kitundu osegeera ka Uganda kati ngate Uganda bado watu wakyabiri 10 ngamba kiribwe ekiti netandiko kati bano netandiko balabanga 0 abayimbi ba wano nochi musamu nga nkwesa Twitter kati Waire yakugatta kubajagwa anze mfata ati bofuna ono kati bakuba oli mali kwa MTV okuyagala okubene press biki okyegera ofata kanize nafata byange buli omu namufata byange Diamond ngendo tuka omutukako kwa Twitter by then ngogira DM kanize Diamond naisi mumanyi nga basewa mwogerako nyewe kujja live kaze bunya Diamond be 2012 nga kamunonyeko ne munonyako nga boy yakola ebyamalayo ngo bimba abina ngamba ne mugamba please follow back for DM kajira wana following back ngamba nakunonya dda ngamba uchiwede ngamba kanga tamanyi Luswahili tamanyi Luzungu simanyi Luswahili kanga no genderi bambu na pasende za ticket Platinum yakusindika sende za ticket salamu yazinsinde ejuga bona bali badongo ngoma nyu manager wo mujimi kali ngabo nalaba manager wani wabiswanka otegeera kati obude nebutuka nakubali bona befula ndiki nenga gwa balaba bakyali ejuga bali bagayi bali ba manager ba AY beza neta ne wano AY before neta ne AY okola media tour gwa maleta nenkwata bana Kenya ba Iran ne batwalite Tanzania okola media tour nakwata n'Abanyarwanda bane batwalite Tanzania tukola media tour kayenze connection izo nangazo mchegera kali nanga so no fata Platinum ku Twitter nangamba nanonya dane tugira kanika twa kuogera nampita nengenda netwogera table ngamba wayenze so tana kuba number 1 olongana najikuba ete naba because number 1 wejira original yali yakafuluma nenge eganye kali akuba remix bampereza email bampereza ku transfer video yonna yali wa GB nji downloadinga njwa abasajja byakiyaye titi kama buli njwazizanya nengamba iza tamanyi Oluyimba gwamala ga downloadinga na downloadinga ga balumpa bakwane sente ku email ne bampereza sente tezali nyingi kanita nganga ba buli wendu kabiranga gamba shiru yayasingo shiru simu wangu shiru yagamba Oluyimba ngalo wakabire ngamba ngabakoza remix solo remix nge full remix yekuba original yagana binataka kulabira nga byagana ka remix yekuba ochegeera kado bulamu ne bukyuka kuba musajja buli kimu ne kikyukira ddala kale promotion remix jiga Diamond I mean Davido yajja wano nga ina show ewa yali Chadondo Rugby nakola remix ne nakola Oluyimba ne Chameleone olujukira kati bwatuuka eri aleka agenda ku YouTube alaba Diamond nga kali ekkongeyo nga bakatwalanga akapapa nga bakawanise bakagisa mundu nakaka nagamba ono ye mutuufu nalinya nagenda e Tanzania ne bakola Oluyimba Davido yagenda e Tanzania okusaba Platinum collaboration eno
awe njogera zaabwe sijja kulimba kuba ye Davido yalaba Diamond nga wakabi ngendo kuddamu owulira nga ali Tanzania ba recordinga Oluyimba osegeera kwa by then Instagram yali etandikiriza osegeera ebifaananyi buli kimu balisigira kati Davido nakolima ne Diamond kyaba yakolima Diamond olwo nalukola ki obono yamusaba yakasente simanyi kati Oluyimba ne lukuba osegeera nego wana Uganda wakola kyosobola bro twapika kuveri mabiganga tupika original nga byagaana wapika original ne bigana byagaana ngati ya video ya kabine Oluyimba ngati babitegeera osegeera lwakoma kati remix yesabula kati mimi namanya kati bino ogenda ku level ngaba tufune ba DJ Uganda tubatege ku payroll banji baliko sijja bogera payroll yaddala ba DJ ba Uganda elmulo Platinum yasaswa ko ba DJ ba Uganda wano na senga zigira budget ebaawo Oluyimba 13 osegeera 13 noga mu 13 muno kafune ba DJ bana byomu atwaleko bubiri osegeera jina bakubendongo jifiirako nebakubendongo jifiirako Super FM yakubanga Oluyimba olondoze mirundi nga muka Super FM gwe yategedde Oluyimba so kuba enyimba 5 olunaku wezidab so Oluyimba ne lukwata kati ngate ovude Uganda waliwo abafunanga center abe Congo waliwo abafunanga center abe Kenya waliwo abe Rwanda senga bwazifuna zona bayinga ibire emitwalo 3 ebiri kitundu kwesatu nenga senga bwazifuna zidam promotion batugamba wali omutegeerera nnyo wane Kampala nanti yekwati bwabanti ali Kampala n'omugambo CRUZ tomobonga nanti yekwati bwabanti ali Kampala n'omugambo CRUZ tomobonga bwakibuli era takubonga Platinum bembina bayimbi banene bonna bwe batyo bakola twate bakyusa namba era nze ndaba nambye Uganda bakyusa namba buli wiki n'ogamba afaayo kale omusajja aba ayina enamba ye Kanye West gy'ayina gye ya saving otegeera Cristiano gy'ayina gye ya saving kati nga atakyusa namba bano bakyusa namba zo kuba tebalina contacts tosobola na contacts n'okyusa namba olina namba ya Chris Brown nga tokyusa namba otegedde so omusajja so namba 1 ayitawo kati budget nesitandika okweyongera awo nezali n'afaata bibye kibuli era takubonga Platinum bembina bayimbi banene bonna bwe batyo bakola twate bakyusa namba era nze ndaba nambye Uganda bakyusa namba buli wiki n'ogamba afaayo kale omusajja aba ayina enamba ye Kanye West gy'ayina gye ya saving otegeera Cristiano gy'ayina gye ya saving kati nga atakyusa namba bano bakyusa namba zo kuba tebalina contacts tosobola na contacts n'okyusa namba olina namba ya Chris Brown nga tokyusa namba otegedde so omusajja namba 1 ayitawo kati budget nesitandika okweyongera awo nezali n'afaata bibye ne bagira kati Diamond game ye ya controversy nti si music yekka ayina okusigala nga ayogerwako kyoni ne baba tayogerwa akafuukuta nga atekawo akabadi otegeera bintu byambadi kwogerwako buli wamu kuba music yekka nga yeta maybe ng'oli muyimbi nnyo nga Wizkid ba Davido ne batoli muyimbi nnyo eno tambulira mu mbadi mu Platinum wafunamu ebbanga liwamala naye ng'oggyako sente nafunamu kwena mimi bana bali batandise okundabanga ziro oli batandika okunnoonya kasana kwata wadi ya wano kwa people masimu gankubirwa jangu tukole Platinum yawangula wadi yatwala wadi wano nga 8 Uganda ne Kenya meka biki bwana batandika okunnoonya wano goals receiving neze Kenya ezimu nozi mutwalira in person fine tubabirabanga bro naye beri kimushikane kikyuka kati byakyuka Diamond yakola ekintu kye twapika ekintu n'atuuka kati ng'atuuse ku level nti abaana basobola okudownloadinga music eno ku YouTube erinnya likubye kati promotion takyateekamu lyabamba erinnya Chris Brown yabawameka ssente wano ng'ongambako omuntu munange onayogera ne Chris Brown kyava bapita kuyimba lwayita Royal ani ka Diamond yatuuka ku level z'aba Chris Brown ate kapita ku YouTube guviwa sawa bwezi zino nga ku TV za Uganda ku sawa 12 za batandise dozanya esegedde kati bye byagground byo byakyuka ebyo na byava kati music wa ku digital Diamond ateka ku TikTok ye
nakubamu budansi Mozebo nakubamu budansi ne batandika okugwirana bonna ne bagwirana Abanyarwanda Abatanzania abaki ne kambuze Platinum yakupostinganga ne ku birthday yo ku Twitter ku Instagram ye ku kina era na bondi yali amanyo ngakutegedde nyonyonyonyo kati ate omuntu gokola naye business n'omuyita n'abeera naawe okumala wiiki e Tanzania ne mala omwezi e Tanzania otegeera so mba mufuse ba juki Abatanzania balina nnyo kati Abatanzania ate balina gaba na Uganda Omutanzania oba brad we lwakuba basosola kamiliyoni omusajja nnyo okubanga akubayo ebivulu Oluyimba nzo gamba South Soul yali yakayo ne Tanzania kakubayo ebivulu nga bibiri ebbanga yabeerako eyakabi nzo obusosozi bwe balina nzo gamba Kenzo ayinza batayimbangako Tanzania mulo Sinti music taliyo enkoko Abatanzania bennyini enkoko labeyagalizanga bo otuka motel bwete n'ogera oluzungu ne bakutumira bwe bati ng'oli mudduka ne gamba ono bakulaba zero kalibo basosoze chwa ensi yabwe yakabi erina ebibuga eby'amaanyi erina Zanzibar biki n'abantu bakulembeza Nairobi nti esinga mu East Africa otegeera bo bali just basoma kati bamanyi kiri ekintu kyabwe ekyedda bwegera oluzungu batandika basa n'okuwalana otegeera kalibo basosoze nti Tanzania waliwo ebifo ebimu nga Singida Bitanga omuntu agenda atyo okgenda mu lodge emisana n'ayingira essaba emisana otegeera yepanka yogera luzungu byebiki kati bakyalimu eri endowooza ey'edda Abatanzania bo oluzungu tebamanyi osobola n'oyingira banka n'olema okukola ekintu kyonna bagenze kati basoma buso nga bajja Uganda ne basoma ne bakola education system yabwe nekola ki nibo balemera kuswahili oyingira nga buli kimu kya Luswahili otegeera so kati bo basoso era teri muna Uganda South Africa Tanzania nako era kamiliyoni w'omutiira Magufuli yatuka namuteka mu campaign ze bamuyimbira emwaza kamili era oyo top oyo ye kamiliyoni ndoza ne mu Uganda kati ndoza tu bless na kamiliyoni adikenzo bokka abalateri nisebo ne bebe mwali bro kamiliyoni ne kenzo aba twali muyimbi mu Uganda gweyina ne Juliana Kenza ayimbye e Cote d'Ivoire, ayimbye Togo, ayimbye Ludda wali ko muyimbi kyayimbayo. Ata ayimba Luganda. Newe ba club. Osegedde. Kamiliyoni yakuba guli omulembe gwonna n'agunyikiza. N'akuba guno n'agunyikiza. Mpaka kati yakyali. Mu bayimbi abayimbanga ne Kamiliyoni ba professor je bani bonna nga regime yali. Kamiliyoni kayali kya standinga. Lwaki babushoke bonna bagwa Kamiliyoni kayaliko Mr Nice bonna bagwa Kamiliyoni ekachwa musajja nnyo ebyaddala musajja nnyo music ne bakola biki Kamiliyoni akyakuba Oluyimba ne lusala Uganda simanyi baba okuya kikomo kya Kamili bana ne dela Uganda Kamiliyoni ne Kenzo Kamiliyoni si kyali wange Uganda eina Kamiliyoni na Kenzo Kamiliyoni yakubagulira omulembe fine bajja gamba guno omulembe gwa digital biki Kenzo kasi yali ku bintu bya digital ebyo otegeera niyo kubanga ayitamu era Uganda izo okwekomye kwa babiri sebo hata kweno generation izo n'abaana bayimba ne spice kwe bali bakuba tuveeyo bakuba bakabi Nega njogera kubyo performinga e Cote d'Ivoire kuba Tanzania kuba South Africa noita mpaka Ethiopia Kamili yayimbanga Looking for school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at National
Nankumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Bali kuba na Uganda yituveeyo. Kanjaga tugenda alukuzina ensi byoyimba nga tabitegeera. Ethiopia. Osegeera. Nuga noyimba eri manya Djibouti byakoze bitya. Bamanya Oluganda. Alingo okubye ekisawe nation etuzala nti bwe simwe tulaba ngoli mu bubala. Togira kati nse zitalimba na Uganda. Kenzo oteka mno gamba Kenzo in Angola. Nolaba. Ngaba mugoberera. Ngaba mugobera sinti abantu badduka bamuyitako balina gwe bagoba. Wala ngaba mulima bega bonna. Twala ne bapisco. Nerinya balikola. Ne bapisco yabajja wano. Ne babuza Peter. N'abagamba Kenzo. Ready and Weasel. Kati waba radio. Akyakuba. Bro, abantu ababiri abo bilala. Osegedde. Wakiriza. Hata ni mlago gwenzo teka wao. Ne akasajja ka Platinum ngakawanika nnyo Tommy. Nanti Platinum ekyakola yeteeka mu ssente. Kyabayimbi baffe kye batakola Tommy. Kaze kinadde njagala abayimbi bakole. Singa bayimbi Uganda bavaayo. Ne bagamba wala federation yeyo. Singa evaayo negamba buli bbaala etunda bia 10 katika omuntu abakola ebbaala. Asooka nafuna ekifo. N'agula ebyuma. N'agula zi laptop. Na stocking omwenge gonna. Music yafuna wabwerere. Osegeera. Anafuna bufunyi DJ nataka kuba music ne batunda mwenge gwabwe. Music wabwerere. Ne basasula license buli kimu. Osegeera. Nese bakana bagamba buli bala etunda bia 15. Buli mimbi gwo kubogenda mu wanga 5 ne deire. Oba ozanyimba za Kenzo 10 oba 2 ebi. Osegeera. Oba ozanya bayimbe Uganda, bozanya bayimbe Uganda 10. Je mitwalo 5 joba fulumizza. Osegeera. Nene bateeka wonti 70% enakubera nyimba za Uganda. Baleze nene. Osegeera. Gwe bokuba ebimba bye ne bikome eno togenda funa. Muno balo butono babuleka ngo banti omusisi wa chapa itakola ki tasasula musolo. Kati muno balo butono bwe babuleka no kuyafula butunda 3 kunya 15 ogenda waggulu. Osegeera. Kale abasajja bateeka mu ssente nga yamanyi Oluyimba kasante ka mu ssente bwezi batukana okola audio wo mutwalo gwa $. Chris Beats nako be ngoma mutwalo gwa $. Osegeera. Chobonera nesimu ali akuye kolimba ne Luganda. Yakoledde banja ate buli gwakolera lokuba bukubi. Nesimu enyimba esinga nabayimbi abale mwa bonna bagize breakthrough ya Dax Vibes nesimu. Babitu si bonna nesimu. Nesimu talina limba lya yakubye. Bakuba bayimbi sente zibakola ki. Bwe yagala agenda eri kati bayimbi obuzibu balina agenda eri obusinakola akayimba ke mu studio ya mitwala 3 ne bamwakaddemo ke najja nasasula video ya milioni 2 najja ALLANCRUZ namugamba nyamba. Osegeera. Bofuata seno ziteka mu music ofunamu music talimba. Like omulaba. Osegeera. Enyimba ze uliriza. Ukosoka ulirize. Si mwimbi wa akabi. Bakatali andikando si bayimbi ba akabi. Nebo bayimbi ba kimiziko abazanya. Bateeka mu bro. Bateeka mu ne bakola audio nga kyekyo. Bakobuzo obule message nyimba ze Uganda ezimuntu yakuteka mu video, ateka mu audio nakola milioni 2. Nakola audio. Nagenda video nakola milioni 5. Ati promotion nawo za nyambako. Twanange nyambo ntele ku social media. Bali wadde sente. Bali bagambye nyambako. Osegeera. Promotion enoteeka mu. Abasajja beeteeka mu ne besetinga. Okusinga audio ne video. Yesinga. Kugambye twakwatanga zi CD nga zigende e Congo. CD eza Diamond CD nga ulezi yaziwerezanga wano. Nimukwa CDs ne zigende abasajja babuze na twabawanga music nga ali branded CDs nga zirike ekifaananyi neri nga ziri branded Diamond Platinum. CD box ne zijja Uganda box ne zigende Congo box ne zigende Kenya. Katuna show basho ali yani yali yabi. Oshe yali yawo gatuli ku miyango tugaba CD. Eza Diamond Platinum. Kenzo. Kushoje ya katikati baija Stamina. Bro twagaba CD ku mulyango. Gwa bimbi ayingira. Buli muntu ayingira twagaba CD oba mmeka oba 10 mmeka.
Osege ajizayi wakana playing ainege gyakitwalamu omuntu ng'omwadde CD eri covered obulungi eri covered obulungi eri branded bulungi atukale kalaga bagundi Yampa nakuba olimba oddufiirako osege kalimba ezisinga zaavanga eyo promotion ya bay millions zo talent is promoting Oluyimba kwa ba TikTok abagala buli mitwala 5 TV siza nyoko bawa radio ziwa osege ate nga TV ziteka content Mikwano music tebamusasula omanyi music bafuna buli lunaku sente seziba sente kusasula gwechayo munno wae nywa mukachali just ngabo omuntu wajja okundabako naye kintu kiri international wonna ba presenter baba ocha siba present bali abali mu control akati omukazi ono mwalo ono Cleopatra mukula simu na Uganda akute Diamond ya mimi sizana abakongo ezo nagundi ziri funded ezo nenyimba Diamond Inos B baba promoting bali ba France manya bali aba francophone byakoze biti abogera French abakongo Inos B bampise ku Diamond bakute bana basajja bekongo bayita batya bano Diamond ono guy imba one Diamond gwande coffee usege bonna ezo project baba tadde mu center aba Trace are you serious ne uzati batwara sente bagamba tugize Kenzo imba ne Diamond Diamond tayiba takola collab kuza yagala sente takola collab ya bwerere kwani abasajja bakola na bateekamu bakrisibano baba wasente bonna ba wasente Yoga manzo kola nawo kutegera mu Oluyimba kalwalo no gayo no Oluyimba lwayita wale omuyimba mutadwa lipa omanyi omwala balino bya levitating ne da baby walipa yo demu yawa the baby emitwala 35 jaddo verse jaddo oso bigogo nga ko emitwala 3 mweji verse mukati Alan okoze comedy wo wakabi oli agala omutuyire mu kintu kyembogende okuberera sente zotadde mu brand yo gisituzo gituusa bwokole kyo obwerere mbu Diamond yajja alimemu ne baraki benda kubwerere ne baraki benda amusitule kuye Diamond kusente zatadde mu brand ye ogistro gituuka ku level eyo ye ekyo gamba ajja ku uplifting ekubwerere kane baniyo bonna abawa oluse zimune zigana zikuba kaji ebalosi business bibaawo osegeera zona collabo za sente teri ya bwerere era demo mtu kakubide unagenda kama za collabo ya mitwale 5 azisala etani italiko kutesa gwele wa collabo yo bwerere yali azizi azioni kusho ya twagera wagulu ali kusho ya pato ranking ne Diamond ya sale yo wagulu eri bakse wako kagundi akakali wagulu ko bola abaino wansi azizi ne bajimuwa azizi nambuze enkeera tomiri tukikole nemugamba azizi collabo gireke ko musajja ogenda kola video ya mitwale emeka promotion yetage emitwale emeka kwa Diamond ogenda kola audio agame lutaga okumastering ewa mu Europe ezo sente zo mukole video ku sente zo kubanga yakuwa image ochegeera akwa dobozi na bichi kadimba batwale video gikole ya mitwale 3 bisebenga kwesa Godfather yeka we flying Diamond bya yakolimba lwanana ona ne Mr Flavor ya flying team ya Mr Flavor yonna ojijja e Nigeria manager bani pakewa e South Africa byonnanga ya bisasulira okusula okola kibo bonna kaibwe azizo street team ya Diamond yono jijja we Tanzania jikube South Africa osaswe Godfather echesatu olimba lufulume video bagikuwe promotion yogiteekemu oso Oluyimba lukube Diamond yafunemu ko Oluyimba lumute lufula wakabi kalino ko Oluyimba olwoku bagambe Diamond ena kayimbi kalese kuba baba tebakumanyi baje alese revenue omulala bagambe okay no wetagisa obongo omuntu akuwabula osege kali ogenda teka emitwalo 8 kumbe emitwalo nge 5 Oluyimba luko Diamond yeba aluyimbe nga buli wamu galukola ki ngakuba chobula fiki Wizkid ya mwa collabo kankwe example wano walaba ono mwana ono Koredebero pamana nonga ze kuya just today echali wakitegera bulungi ezatambulao bro wavaayo ki mwana kwata obusente bonna nabo
wavaayo kimani balukola wavaayo ki omutaddemu ennyonyi talupostinga nno n'okupostinga tapostinga Davido yawona omuyaya emitwalo 15 bamita batya banange kwa bei yasooka yali French si Montana yalina gayi gwe yakola naye Oluyimba lwasooka Mikimiru emitwalo 10 ejaddo n'ateeka mu vasi post yateekayo just post nemala essaawa 2 n'agideliitinga otegeera oba ofunyeemu ki kate gwe olina promotinga oli yabanga ataaluliimu otegedde kati Dana wakatugambe yakola Oluyimba ne Platinum linda lufulume then bajja kukola ki ojja ddulaba anytime lujja fuluma kuba wali bambo so twakola Oluyimba lwafuluma abasajja balaba abo Zari yali mukazi wa Diamond Zari nga akyusiza Diamond nga neyambalanga Asha kola bwoti otegedde abasajja natuka ne bagamba Zari ali mukazi wa waka eno business otegedde so kogera omusajja wo yes but this is business otegedde kati noba oli mukyala Tanashadow nabo yayimba bamuwa kolabo nakyega nti bali abasajja business is business kyokati bo abatanzania nekye bakola bakwata bapromota abantu babajjo baani babajja mu system ndemo tebambukinga Tanzania teri yali ambukinzeeko kali Harmonize tebamubukinga bakola batya babajjayo nga balaba Davido tebabukinga Nigeria kwagenda kusaba sente tozirina Diamond yakola Wasafi festival ye n'agamba kati ngola papa tebwetambula kati ngenda mbalala ne bakuŋŋaana abeeyo bonna n'akola kyo n'afuna abantu emitwalo 10 nga yagyekoledde yes ku mutwalo zake ku kitundu gwa Uganda n'afuna emitwalo 10 kuliko ba sponsor kuliko biki nga bakoma eri n'amanyeza aziyodde balamu sente ze emukala erimu abantu emitwalo 7 Kadwanga okola shame tikenzo ali Arua kutwa bikala n'okikola shonga festival n'okikola Arua n'ofuna abantu emitwalo 10 noba bufunye bankuuka bantu mitwalo 5 oba abantu mitwalo 7 n'ofuna milioni zo 7 sheji otegeera nodde waka nogenda noga kati ngenda Mazaruwa ngenda Soroti otegeera ngenda Soroti otegeera bwe ngende Soroti nayo nimba kuba abantu emitwalo 7 milioni 7 neziteeka wano kenzo kyali abanyese nebeke ziri mwezo show ne kati pa promoter ne bajja amanya kwagala wano nakwe milioni 2.5 Mshegeera milioni 2.5 ninga buli kado ba ku motoka oweza di milioni 2 neli akuba sheji Harmonize niyeteka mu kisaawe nakuba mu hafu nafuna abantu emitwalo ngena Mshegeera nafuna milioni 4 eze Tanzania ze milioni galukageza wano nateekawo nagula emmotoka ya milioni 3 ne bagamba president yabateeka mu sente Mshegeera kwa bakola ebintu ebitasoboka bado president just oyimba ngabola bebe ku ntemba campaign ne bamuwa sente ze ne Harmonize kati Kikwete ate bo government yabwe betera mu sente teteekamu just bogezi just nga Diamond bamuwa sente ki Diamond balinga tanakuba number 1 tayali muyimbi yafate ebye ne Davido modamu abiraba nga wadenga mbiraba nego manyo maybe president kati yateka mu sente zaki Mshegeera president yateka mu sente zaki Diamond yakuba campaign nga bamusasula nakuba campaign nga bamusasula ate president kamukwano nga bebe ku banagedwa president amokyaye ebisatu tie bla nga gona obogende mbagaggabo no pateka mu no bakuba oluseke bakuwaayo Mshegeera jasoli ali ba Kikwete kasita yavaako kati ono omukazi aliko yakoledde ani mu music president short commercial break tumulamu tukomone tomiria tusaira mu engeri music ja promoting bana engeri je bakolamu nabayimbi engeri balina okolamu sente tova out komawo
Looking for school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Okay. Mukulikeyo da tukyeyongera ne show yaffe mwe abayimbi. Osobola okugenda wa Tommy no consultinga no gamba nti Tommy mbulira amazima. Ate Tommy yayogera amazima. Si wagamba nti olesa akasente kajja ajaga mpozi ngoyagala nzirye naye kikino bacha big budget yakikubuulire. Segedde. So Tommy, promotion ya music wane Kampala ekyabulira mu ddala tetuteekamu ssente abayimbi tebateekamu kati ekitegeeza bw'ogamba nti nali njogerako n'omuyimbi bamuyita Ricardo Banks Nigeria Marvin nangamba bro olaba mu nsi yaffe taata wasa n'okutunda ennyumba n'akuteekamu ssente music bw'agaana aizulu nekado Uganda taata wani aso otunda ennyumba n'agamba njule milioni 2 kateke mwana ayimbe ase bateekamu ssente nnyingi nnyo yana vyo singa yali musajja nga abantu bamugize singa ali wala bro basajja bateekamu ssente nnyingi teruyita buli wamu teruyita abanyarwanda bakola video ne bakola oluyimba nga lwakuba nti abanyarwanda abo nalabye ono omugayi wawe bamuyita Melody ng'akola olima ne Shaggy ne video nenjiraba naye ffe ate wano kyewuunyisa omuyimbi waffe wano akola n'omuyimbi ali international nenga video togitegeera video ngeri bwe alinga gwe baakasa okuyimba ate nze international eyo giraba international tebagikaka ejja buzzi omuntu nga nagenda international olimba lusala busazi nga Kenzo lwasala nga tamanyi kiddako olimba lukoze bamanyi ne lusala pyo ne lugenda international tebagyetegekera wano mu lutalo mwali mwagala mugirisa mwokyesa nemuleta solid star mukola kiri mugamba nyakole ki amumute South Africa koze video mbagenda international ejjabuze gwa bugwi eka ndo migo tandwa tulina no mulanga kwa international yanbali wa kibendo oyo akwata pushinga music wa kibendo ngatandiso zanyeyo akuba singa kati aline Kenzo we bati kabe spice singa music agenda but kam sente nyingi kati omusajja ogenda wa promotion no balabalamu nibele fte baziteekamu Harmonize yaja na Bana Boy ngajja Bana Boy na show no ku Sheraton Harmonize yanku ya that day nangamba bro Bana Boy ajeyo nti mwali mukamba nakati kyenjagala okole tekabali bakubali awo nga bakwatagana nnyo nga collabo zegiragira kyenjagala okole njagala omfunire bana Uganda abiri ngenda basasulira nemugaba clear nga funa chat muziwandikeko ebigambo Harmonize is king Harmonize osegeera mu territory ya Chameleone ne Kenzo imwagala bikola ki jagala onfunira abantu bawakwata bichati ebyo abamu nga bali mabega abamu nga bali masa abamu bali eri gabaga Bana Boy Harmonize bawandike ebipande ebyo waggulu tugenda basasu yamba wene kasente asegedde katubide bwali bugenza ate sawa ziri 9 abantu batandise dde okuyingira nga tinga mabo galabye ebifo byawali kene mugali kasente gaziruddeyo nasho naziweereza agenda ogiragira kuti ofuna ebigundi byonna bigira budde bugenze n'omuyimbi ali Tanzania wagamba nti kasasule show bali ali amitwale emeka asasule buli muntu kwa yampa emitwale 5 gya buli muntu okuyingira then nezo bawaayo then neza ipande yo bichi then na promotion alimo obadi bungi shekeza abayimbi wafantu balina tebateeka mukabadi kati Harmonize ali agala Bana Boy akakase nti wana Harmonize yabambe Tanzania Uganda Rwanda Bana Boy bwayafuna yadde Rwanda
Yaba yagenda e Rwanda Harmonize n'alinya n'agendayo n'akwata engole n'agikola juga Harmonize bagala nnyo ebyobwerere yatuuka nga ayagala kujja wano naye nga ayagala ennyonyi ey'obwerere ekigede nga brand kyona baba Salamu bonna ba Diamond ebisinga bafuna byabwerere olwo nagamba yagenda Uganda ne kati netagala ennyonyi empewo tiketi nnya ngenda guleza badansa naye njagala tiketi nnya ngenda balangira ka Salamu yajja wa Salamu manager yajja wa bamuwa 10,000 budget nga 3 buli luyimba Salamu yaziganira najja tena twakola zi show ne mutwale waddaga namukamba you big bro you big kakati Oluyimba luluno Oluyimba ki ka Diamond you know when you premiere the song Diamond is going to post you Oshegera you can nenge bintu ya mugambi okola biringa mutwalo nenga ye Salamu ayina kiri Diamond yagenda ku postinga oli wa kabi olupremiere linzo Oluyimba ntu ya Salamu bweti poze yo wachirevu omuyemeni munene oyo yali manager wandi yali abona bali manager ba AY Salamu ne Babutale ero sanga omudongo ngali agamba Diamond ayina manager amuteka mu sente baliwa banyino okuba MP abakuba MP abayimbi bonna mama y'omutata y'omu bibe ye mabega ebintu bro nzoka mizobera wano nga mutuyano mutudde photographer bicho kube photographer mwe gwa bifa osegeera oli wali nawo opoye kewange zikuyitamu photographer Diamond bana bali nyennyonyi ne juga bigwa bugwi tisawa bwezi wafunde gundi ezo baba manyi nti brand balina kweteeka mu nnyo brand zibeetaaga nafuna zitiketi tugenda photographer Diamond alina okubeera wa Diamond ewaka nga bagenda kambeka bajja Uganda alikuba ebifaananyi n'okwata video bifaananyi video akuba ebifaananyi ga 10 nga beetaaga ebifaananyi 10 osegeera ne bali bifaananyi video bwe balinyira ennyonyi bwe bati Diamond alina postinga yo Uganda I'm on my way mama kamini ga inobanga bifunye ne video ngerumye nti bali nnye osegeera batachingira down pa video aina bwe bali nnye motoka bwe bati temotoka zigenda ku hotel aina postinga touchdown kenzo takisobola touchdown bro photographer inobanga akola vuga kubino byogamba otunide kinene nze nkwa kati amanyi ga photographer kubanga akuba bwa recordinga video bwa kuba recordinga video otegedde bwatu omenyi bwati omu ba editing aba I know what boss otegera wano mu motoka ngamwera kote I know kwata video egeri je mugenda kwa wayinzoba wakabadi anywhere otegera kyo mukazi yaze wanse moment you know jikwata tajikwata bro otegera kali no kwata ino bounty obera steady ino bango kwata anything can happen nila basasula bulungi mizo kwega ko convoy ya mwene ya president gosa ategedde ntike otegera kati ino banga baba sasula ne wantu wano obuzibu lwakubanga bomanyi nti nabo era mama yo omugabe nkugambe kali zo sigamye ne kumizange 3 Salamu yaziremera ngamanyi ngenda kwa yoko bali chuchu abaperoro zange ane bote yaba yagamba Diamond is going to post you ate naze kuba ye naze nywamu mu government tubalu kubera Oluyimba lwafu nabagamba nzo busajja mulabye nze sibirimu tumulaba bwajja wano obera ku kido neta takwerabiranga neka sikyabeera ko nnyo njagala sente mwana nkuza ntwatenga n'otugeyo yakwa Diamond sente twazifuna ninga tuli bato bro kazi nakwata ko Diamond sente za soko kumpe nyingi zali $10,000 kwa era twatanga ne contract ngamba buli show jengera kupangika ne kwa 10%. Buli show jengera kulacha Uganda 10%. Eza tukanga bro 10% ejifu. Kamusajja atwala ampa $1 ndozo zali. Nakozesa teke zange nampa $1 ngaddayo etansa nampa $10,000 ngamba Banengera ku kisaawa ayinza okufuna ka program ngamba so compare ne ebisatu. Yampa sente ne mponga so kufuna na sente nyingi. Muntu ya promotion yali white party ya zali ngewedde. Ingizegeze tugenda bukugera hali netika kusala mugamba Salamu.
njagala njokyeyo ati ne bagani abatano salamu atangwera nasibu yabate baita Diamond antwali wa Diamond abara chi bitano chi bampa dezachi so bade bampa ina bayimba watu bachabiri waira kwaddeka mu kitundu ngamba ne mugamba sina mmorike genda kuzija kwa airport yeyo azeka mpitemu nempita kati budola nga bakachuko va mbiri ebinene okudda mbuno obutono naba mapadde bichupuli juga dola flat manyi deri neso kanziruka ngendo wa mama wange ne mugamba bazimpadde naye simanyi basoko kwate ebitano mfana muzimu azwane nesigaza bibiri nezo wako chali wange omu ngamba bitufu obanga bwaye manyiziri nakangende mbayindi na forex bureau nentekayo kamu ne stepping aside omindi nakala bwati natunulira nenziramu emabega kutomanyi bona wagiragirira bwati ngoitabu nakala bakwata senda teka mukuma bro kali sente wati zufuna nenga atuziria sasa nga brove wakova ne na asatu wano tozayo adde 10 bro twaziria goge mazima naye binamfuna mbinji anyway lwakuba kati gundi yaggwawo tineza award zagwa mu nsi yonna kati teri kintu kya kati music wa social media kalumi balwa watuuka nga fail register kati promotion takyagenda mu sente nenga omusinya message akuddamu lwakuba kanina kigwambe tatu bakyusa namba osegeera omwa message ayinza bali busy balagiramu nkya oba wiiki ejja osegeera baba chabuli mu kati baba bakwesa nnyo Instagram kate Instagram Tanzania kate Instagram yange bajirya eri jali wagira jali wa promoting nga kati bajirya Instagram eji ya posting na tagging bajirya baji hacking kati juka Instagram bagira chonga bola muntu akwesa Snapchat nga Snapchat ajira amangu than WhatsApp oshege kabuba ala sabu abayizo ngaji sasa mugamba cha searching eri nyali na tompo Rista Alikezo isa chimugama ate following ana tegere boti oshegera kashegeza tabyo tesiza mo promotion ebyakyukira ddala bro so ebiri ebyedda chwana bayimbyera abali basigaide mu ekyedda bagwa bonna bani banaji abasookawo abakuba akajibonna kati abana balo ba Rasta birala nikali kuchima Uganda elifuna dio mimbi ayimbanga Rasta figure bani yani azawi bamutandika wano azawi bamutandisa wano nga bamusainize gatumanya agenda ku Africa bagambye ntumulese manya batandisa biki banya African byakoze bitia nya African music nganze twagenda ingalo ku down nga manya azawi agenda ku Africa nga manyi tugenda okuva mu loko down ngabo no bimbi babukubiye ne azawi ne Kenya tannakuba ne Tanzania tannakuba ne Rwanda tannakuba ne Burundi kati tannakuba ddi ate vinka ate ngambya azawi ate oleta vinka bawano kati kye kiganja bali abana bakuba shemu production ya FMF nga emida 10 demon share sembe wano emida 10 wali omukazi yagitegeka mida 10 kwimbira ya comedy store inabayimbi bye betegese nnyo buli omu nategeka nagenda mu yaso buli omu nakola ki omukazi asula ku mistirwa awo yaga Diamond ajje ayimbira omwana we birthday happy birthday bichi na mugamba tuyinza okukola show nateka mu sente oshegera emida 10 neshenge jwatajidanga tebajiranga sente tezavaayo oshegera ne bagamba sente zigenda mu charity naye sente bazagenda mu charity kite twamanya oshegera emida 10 roja sangoli kagamba wabamu emitwalo 6 akagera ku misitulu abuzo omukazi wali awo kubanze mbeya ne bangamba nti abashira gashumba bafunya dasende okuba mbayimbi aba Nigeria nyo promoting nyaza ono omuyimbi taso akola ono muwala ono abere e Nigeria bamita batyo no wakawato Gold Vive sente zibamwanga kola challenge ozijjukira bona me bamwanga akakaaga kaddo okutula mu Oluyimba dukola mu challenge oshegedde ngomi bekwatana ku akakaaga
wano Miki yagenda ne banye Kenya wano Yash Papi bamukwata ne bamutwala e Nigeria otegedde kale wano ffe tukyasaaga tulina kye twakoze tetuyina tetuteeka music of agenda kukoma wano talina gyagenda wala nnyo omimbi gundi bamubukinza afunye emitwalo 10 bamubukinza emitwalo 10 ejaddo babana bwe baba bagenda mukakadde ate abanayigiya ffe tuwoza abanayigiya bafuukidde Kenya obuzibu bafuukidde Tanzania obuzibu bafuukidde Abamerika obuzibu bafuukidde Abangereza obuzibu be baliko so si kyagamba nti ba DJ baffe bazanya nnyo mu Nigeria yanyuma balina promotion omulungi kati abanayigiya balina n'abayimbi abagenda okukuba emyaka 2 mu maaso nti ono ajja kgenda bakole eddobero bajja ne bagira katumanyi bagenzi oba engeri gye basitukiramu buli kadde wabaayo omulala ajja Fireboy ne bajja ne bakubako ekyabwe n'abalala ne bajja bro bagenda tukuba Burema ne bujja kati abakarema ne bujja ne bukuba naffe tulina fake famika agenda kola concert cricket over naye ajja bakuba nze ngamba nebya concert ebyo byandivuddewo ne bakola nga Kenzo kyali mu kole kya festival nogamba mbala nogera ngozimba ekintu kyo ngakimage kya WhatsApp Facebook kimale nkigamba nofuna abantu bano ba promoter ba eliminating babajjemu omusajja kwa milioni asatu nateka ekivulu nafuna milioni 4 ate wabine mu kaba tuli baafu tetuna senzo teekamu wetekere ekivulu otegedde wetekere ekivulu lwaki wa promoter okutegeerera bano basajja babandi kyovola bagagga babyetegekeranga ne kakati bakwata abayimbi bana baliko babategeka otegedde nobwa omuyimbi nomuteka musede milioni 2 nokwata bimala no bateeka wali nofuna abantu omutwalo gumu ze milioni 10 ojjako expense notwala isigadde ekigeza tomire tusobola funa irasta I can't predict the future but maybe maseyo bromina tubikoze kale what don't we do wrong right what don't we do right kiki tutakola bulungi benali ne Waire namugamba mwana abasajja be Uganda boogera bubi ku music yono manya bikigwerere Waire yangamba Waire yayimba ne Cecil nayimba ne bona bayimbi abakabi bone Jamaica yayimba nabo baleeni bani bona Waire yavange Kenya nali nnyonnyonyi nagende Jamaica na pushing ennyimba otegera kati wetukola no Oluyimba kale nawe singa Palaso ali Jamaica oba America nga pushinga Oluyimba lwabo baba naye alina mwesubi nti lwa amaanyi ne bano batula nti nakoze Oluyimba ne Karema n'atula wano Karema ka pushing tekola repost neji Rema yakola Oluyimba so Davido ne Diamond bayawukananga Davido yakola Oluyimba lwa number 1 yali agala kwesa kamiliyoni o penetrating wano kamencha kana yebuusa ne bakola number 1 otegera ka Davido gaba number 1 egenda mukuba awo egenda mutolinga mu Tanzania lawimba olujja ne lukuba wonna Diamond Idris Sultan na wangula Big Brother Nigeria Big Brother Nigeria Diamond na wangu bamuteka muzi MTV Awards na wangula embiranye nebaawo otegera because Davido yali agala ono Diamond ya penetrating ewa eri otegera kalima ne lukuba wonna ane lugenda mu Africa yonna kati Davido naawulira bubi embiranye nejjawo chobola right now emabegao bakigwa ne bagamba Diamond nakoze saffe je gwa collabo kali bategera nti Diamond nakoze saffe tukoze tyo mujjawo ne bamuli akawani bonna yakola Oluyimba ne Wizkid video bagishootingira Zanzibar tefulumanga punawo Diamond ne Wizkid bayino Oluyimba video bagishootinga Zanzibar kali maze emyaka ndowoozeena tefulumanga kamugamba nina plani zange kana kamugamba Wizkid yagana kademo ne mkuba ebikono Diamond chovolaba maybe wane program yo bomusasuda ina program yesebo togenda kutanga ina gakuta album ye oli serious bya program asologana agana no luteka nga isose musasuda no luteka no duteka yo na lukuba violation Msegedde kati abasajja abo bateeka mu nnyo inti kati Diamond yatuka ne ekwata natandika kuyimba n'abakongo nga bali bamukoze eki natandika kuyimba n'abakonga oba Inos B bani kana penetrating konge eyo so music aba Nigeria kati aba Nigeria batono
Otegera era imba ne buchike buno obutandika ndi abo bachike nga baba Harmonize imba otegera nga imba ne bali echekeza yebo ogenda ngose collabo ngate bijja kukola ngalondawo babambo sawo ngakuwa alaba gwenga level joli ko ati nebo ina cent oli ku kola naye so singa bwe mutayina Oluyimba naye otegedde Wazarachi Kenzo yagala nnyo Harmonize bakwatagana nnyo oli yefula mu story sa atenga Kenzo Harmonize yalaba Kenzo kabaka bero prophet kwatagana ebyaffe chabe yagala nnyo kali oli yateekamu amalala otegera kyateka nnyo kupa yakasente bwe kati ateka wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Video manya bichi music yamba mmwe mwenna oshegedde ko sente z'omuwadde zivayo mu downloads manya YouTube manya bichi sente zivayo osano mugamba lute aliveke ku channel ye era Oluyimba osobola ku channel yo revenue ngajja walala yasoka ne Platinum okuba boba otadde nyimba za Diamond zonna n'osomako omanyi description bichi details zibaako nti Oluyimba owned by didi nga Diamond just batadde ku channel ye ninga sente zivayo zina we zidda walala otegedde lwakuba kati fe ebintu digging deep kati ALLANCRUZ achokola Oluyimba ne Diamond n'oteeka ku channel yo tekebe ku channel yo gofune mu sente otegedde byonna nga bigiza yafune views gofune sente otegedde wano nga mubiteeka byonna bigira bamufunamu kayizo bagamba Kenzo okuba okusooka bonna bakubira mu bbanga lyerimu Kenzo yakuba 2008 Diamond yakuba 2008 ng'eggwako n'ongamba okugikuba esala Kenzo yasooka Diamond ne tusaba Oluyimba awo nga bonna kati nonaze tugamba na East Africa Kenzo yakuba eyo mu francophone countries eyo nga Diamond takubanga ngati mimbi yali akubyeyo Ivory Coast bicha yakuba Diamond yakuba enyimba zenga shows enganya yakoma ne Kenzo yakuba eyo nga kuba ebisaawe kasasa sente zwa mu bookinganga asegedde ningo ne Uganda bakuba million by the end of the Kenzo yatuka ne bigana ne bimutama ngaze bakuba mitwalo gya dollars okuyimba eri atwa bakuba blood nanti kakati mpitirako wali million 2.35 abo babusija balino bajja mu system nabyetegekera bano promoter chiwa asegedde sigeza bana kati nawulidde ngaza monyani katere yandikando nga bagenda kwawukana kati kyebadde ngamba kye music kati investor wakateri yandikanda agenda ye kati mbo kati bwe baba awukanye ngabo kindi mwabe mbyaji bawukanye kaye investor aviriddemu awo sente zonna zabadde abateekamu kati yaviriddemu awo sente badde bateekamu zibanyi ngaba wabuli omu bwekigamba kati gayi yaviriddemu awo mbukati aweddeyo twazi mu komera n'osiba beba nona system zaffe omuyimbi n'omukwata n'omujja mu katanga n'omuleeta wano n'omuteeka mu ssente omusajja n'avii n'ateeka mu ssente ze otegeera kati abayimbi olaba kati kanku example ya Papa's Sport enzo bali nawe tunda plates z'emmere olunaku kangambe 100 ne kati atubala 100 lwatunda kati otegeera nebeerabira walinga atunda plate yemu 2 osemmere ne bagiwange ekoze eki abantu beerabira nnyawo ne balaba kati ekiriwo omimbi yeerabira nnyo walinga yakajjayo ki bamujje mu kyalo bamutaddewo akayumba bamuwadde ono ze yateekamu wano nga gwe tonatuka kukola kati bombo bawedde kati aba aweddeyo kyokka bw'okwata omuyimbi ono omusiba public ng'egamba omwana muleke omusibira ki n'omuyimbi nyini n'agamba nze mbadde nnyimba kati ebimu ebitamiza n'abantu bamu aba TikTok abo
social media eliko sente zitama ebaka bana bagenda zitutamya naddala TikTok yammwe eyo baze sigiriko TikTok ekolachi TikTok ogirabe eyo ya creating abantu bayo TikTok yayejja ya creating audience teri muntu ali ku Facebook nga so TikTok teri star wakabi ku TikTok siya uliriza asinga obwakabi ku TikTok omusingo okuba star tingambye teri muyimbi bayimbi bana bali bastaba ivo bali nje ngamba TikTok ya creating abantu bayo so no mimbi kati TikTok ya creating abantu bayo aina kati ba made tebakwatanga masimu waka nebo nabali ku TikTok bani ba made abasesi ba chapati baba boda buli mwa ku TikTok audience je ine ya Twitter je eri kati obuzima bujja nti TikTok tewetaga kusoma na kuandika kweno no wakabi asinge Uganda wakabi ku TikTok tamanyi kusoma no kuandika ne nyayenzo batamanyi diwandika kakati omwana agenda nafutuka ekyanna mukaka eri ewaffe ng'abadde alima single mother bana babiri osegeera nagoba ku plan ebiyitamu najja nalinya bus nemuyisa paka ku airport Kampala tamuyitamu namuyitamu ayita ku express paka ku airport oluka ku airport ng'agirinya paka wa yonna gyagenze Saudi juga TikTok tenda kumanya kusoma na kuandika omusala ogusooka ng'afuna simu osegeera ali frustrated aine ebizibu bye eri alabirira abaana babali abalabi kinyigamu okubanga abaana bali alumonde nga gwena abaana babano bali mu kwantu bana kijja nekikuba n'oluyino ga kati bo ne bajja ne bafuna TikTok yaabwe eyo obo tosomanyi kusoma kuwandiika kyo buli omu yetunuza mbu etunuza oyina averinga agamba kati nze mbadde ngamba oyo Elias Lukwago akoze bubi ebintu ebyo yo Kampala lyo gibadde muddi lwaki oloweza Kampala imboyo olabo oyo Edikenzo akati ate gwenga bwakulema mwana zebantama ndo mu ekiga ndo mugamba spelling ekigambo nako tasobola ki spelling etadde nze kyo wabe platform oba tomanyi kusoma oba tomanyi kuwandika just wetunuza mu otandikirawo Bobby Wine byakoze ebyo nebe cyana mukaka je yava wapitu munaya opinion waduka insiyo yakulemera noduka nogende kinga ne bakyali bafa abamu nze tadai simu Bobby netu nabakyali bafa abava ne Uganda ne bagenda mu nsezi nze bro nali manyi omuntu bwagende eyo agenda tulaga tutandika bagende Bulaya agenda tulaga nti mulabe nyumba ya Rihanna banange yeno ngiseeko giraba wano Davido ya ochegeera oli mu America oli UK atolingiriza biswanka abiswanka wakoze ubi twasho tuya information e Kampala mudduka mu ngatakola tuya information we UK na America kati bonali kwa opinion katale yandikando manya pastor bwe Pentagon tuwe bya pastor bali aberi bani babita batya bamita Joyce Meyer batu wabo bana beno babitulekere bujingo mutulekere fa bali ku ground mubere ku bintu bya America bima mutulaga kulaba America jemba mutulaga ne kati muri ku bya wana ate temuli informed kati abantu aba bali mu America kyogamba mubuze express security yabaddewa mubuze enchuka ziri mu Kampala bamanyiko nemu omuze Bobby Wine wadda ayita yayiseewa tebabimanyi bamala googera byabadde aveewe n'agenda so irina information sirika kati kiki oyagala batoge bali hana tolingiriza kivulu kyasaze musajja cricket over tulage Rihanna amanyi yakoze bazita bati ezo yabadde mu O2 yabadde manya mu O2 Rema yakubye O2 yabadde tulage Burna Boy yagenda yimba mu Grammys banange mutulage Burna Boy mutulage information ya temulingiriza bine ebyaffe tomino kikuluma binuma mullo nadala bakadama abo mutulage koyo shake bamuta shake biki oya president weyo ba prince wabi mutulage ba prince be Dubai nti sente uno banange uya ayita gaira Zack Maya no mtu anachikola bamita MC Rich akwata video nabalaga nti wala kwa mu Amsterdam wano wanenga tozano za sente bwezi Rich abalaga Amsterdam nabalaga manyane byonna nagende London nakwata zi video nimwe muri eyo Zack Maya omuyimbi wabagenze atubulira kiri
Dubai F40 era nage bya property F40 nadde Dubai natulaga ebye Dubai zex byanjiranje ne mukyala life in Dubai nagamba ine bala empya abagironde sawa ine Dubai tulina badijje babiri waswa simanyi ne gundi nabalaga gunze ne kati bali eri balingiriza katogo ka Papa's Sport nzage ke muzagezi McDonald's sira ifani bya McDonald's bona aina akantu ke watulawo neteka mu kasonda nateka simu ye tambuza ku kamera nekironga webasenga bufuluto tulage nti bannange tu bonna ne na chali wange yagenda yakola ku CBS chali waffe tayogera Wolan tayogera akola bintu byakola sente ze alhamdulillah ni abana begira buli kaguddewo tebeba kaddi kweno babu kati wabwe bukiro ne baliyo ko tebebaka mutoke ko mukolera ati bunnange ni mu office osigazali wakola yamhiyama imotoka za mutulageko kale ekikuluma nkiraba kyekiriwa oyagala genda mu America naye tosobola nze sempijja tosobola nze mutano wakatongole tosobola kona wano nze ala ninze nepanka ala ninze nepanka kuza singa sagenda dda bachebe ngona bakuza singa sagenda dda lwaki nandigenze Kongo nze wano ogenda manye wiki biri njagenda so ogenda ne nambula bye nambudde naye wano obo mwezi mfuna kwa sinti buli agende yagala muyita mugagga donizera tabikola tomulaba ajjana ko dateka wembeera buli kimune ki otegera ne oli nabeera emyaka 10 talina za tiketi zidda n'agamba manya ipapula ate n'ekirala TikTok yammwe okumanya ya kisiru ekulyetinga n'esuula katoba yiga Sharifu bambi yabapyo TikTok ekusalirawo gwe byalina okulaba si gwosalawo TikTok tewangaza basta tekusalirawo nti munnange followinga gundi kamulabe yekuwa kuba batono nnyo abagenda eri kali akagundi akalaga bo followinga abasinga babeera kaneena akalala ne bakulaga abapya ne bakola sound gye baagala eyitewo yeeyitawo okyegedde ka TikTok ebuzibu bwayo bwerina bakulaga nti gwe osinga kufollowinga bano ne bakulaga audience yo tebakulaga bazungu nnyo bakulaga banno botambulira mu Uganda biki tebakulaga ba China wale balabyeko kati bo balina ekyo bakikola naga kati tulaga ono nakulaga ne baleeta omulala kati yaivo yaliko nenge bega wadde bakyali bafa abaddeko nga bamaanyi babasuula bamweyana manyi oyo mwala fulufiga bonna babasuula bambi gwani agamba nti agasawo ffe tubanoonya nitubalaba muna eri wakabi ku TikTok oko Gold Vive muna ali mubiza ali mukola nati kyengamba Gold Vive radio Derek wa radio osegeera kati Derek bakola byabwe kati bakola byabwe birala tebapostinga siriko butapostinga bapostinga lwaki bitambulanga biri siyagera nati zesuya abantu nnyo bali bize ziri sente za eno yoweevu nga bolabe ebinyanyanyanya bwe byajja Uganda singa Uganda tubadde tulira music singa electric bali kwa balance kukiya kya music ola alien skin oyo bro nga buli kibale ekikuba ebitaano bifuluma bikola tunes babikola mu center abasajja zaagwa n'okugwa company zaakuba mushu okigeera kati alien skin oyo bro singa ndazalina ne mansion obaluddawa senso kiba kitambula bulungi gabe kino tambula tijimu zikubira music ku YouTube ng'abatanzania bakola abasinga tijimu esasula music ebbala zisasula music nti tukubye lero era mpulano bisasula lero tukubye lero imba tukubye alien skin edikenzo bayimbi 10 edikenzo 5 alien skin 5 kati amabala balagali ameka agamanyi bwe gatyo osegedde kati nga olunaku bubanga weekend mini kenza so bala Uganda yonna omwezi sene magazi abakubye buli lunaku ng'ebitaano bifuluma buli bbala etuno omwenge 15 okudda waggulu osege alien singa kati mugagga nnyo ne system ya fenfu mufule bana bagezi nabo balina nyini mabaala federation bagenda bitereza to 5 tomanyi president waffe Eddie Kenza agenda bitereza byonna Eddie Kenza yasobiga ne kati obuzibu nabo tebali kimu
koyo nagikubyewo nagigize bona bagala kasente akakatandika bakole ekintu nga tumaliza chef yona ko rairo tomiri comment section eyo nkulu nnyo banji nnyo temunvuma manyi bakadde amanyi ovuma seba abantu bange baleke nze banvuma mbavuma wamma muli baddembe okumugamba kye mwagala Bannayuganda muyina ekyejo babazaala omwomu buli omu olubagambako ng'oli ajja atandika n'oyogera ekirungi bw'owana ALLANCRUZ naawe ate bw'omuvuma nti ate munoonya ku Facebook page Tomiri Instagram yekooli Facebook eyo nze Kabaka na video eze miliyoni 2 kale nga yo nga content wo yesebo nga gwe content yesebo sagalo ndage video nga yange nganze content bagambye NTV bagira bakubanga content waayo baye NTV yakira kumacha nitaka ekifaananyi ngo NTV ne balaba paka kumacha ndi munna mawulire ngonkubye nnyo sebo musira bulungi tuliva department mavulo pads nzigaddewo edduuka ligadde musira bulungi mweraba. Looking for school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682